Mami bakutwala. Bantutte. Meka. Tuzere 2-0. ani alina ebbiri. Pentagoni. Eno tiimu. Pentagoni ne Fasote. Wadda ne tiimu. Abaana tusanze abasajja abaakakanyala amagulu. Bakula ne babanga omummonde kyebaanula. Olwo ku tiimu ya lwaki tewampise n'ensamba. Taata ne bwadisambi. Omusajja omukubako okugulu oti n'ogwa. Apa mujoyi. Wedde. Wedde batumaze. Akkiriza. Katera kukkiriza. Nzikiriza. Olwo ne mupiira ki? Omupiira guno twagutaddewo ndowooza obwa Sseruganda. Nga twagala omanye ebintu ebigatta edda abantu balina tugala twazoze ku tiimu yo. Edda twalinanga ebintu ebigatta nga ekikufuula wa Sseruganda nti byebintu ebitugatta ffe abantu abawamu gy'emipiira. Bwemukuŋŋaanira awamu ne tugamba tekibaddewo mu matu ga Kawanda, Kawempe, Bwayise, Kigoogwa, Ssemutowe tekibaddewo. Nze netandikawo twagula hoteri Fasote tugamba nedda tusobola okwegattiramu ne tubeera abantu ab'endeemu wadde ffena tulina hoteri oba tulina abavubuka ne twegattiramu ne tukolawo ekibiina ekitugatta nga bannamupiira. Then tuteekawo okumanyagana n'okuba nga twekulaakulanya. In fact tiimu eno ejja kuvaawo etuuke wala gye mutamanyi. Gye bakubye. Bankubye naye oddako ne bajja kunkuba. Waliwo omwana ng'omu akubye ku ntumbwe y'omusajja n'amenyeka. Olwo muwanguzi abadde awangudde ki? Abawanguzi balina ekikopo balina emitwalo 5, owookubiri awangudde embuzi. Twali twataddewo nti buli goolo emitwalo 5 era bali batuwangudde. Bagitutte. Nenga mbadde susubira kuwanguta. Badde balina okumpangula kubanga bano abaana banabe matuga bankakasa. Abasawuna. Notafuna bachumba baffe. Wabaddewo najja nga yaga nti ye tawangulwangako ne bamutwala mu Arsenal. Naye batukubye. Tuzo ku tiimu yo mpolampola. Sitade mu maanyi pedde. Natera kugwamu maanyi. Wano nze mbapeddemu amaanyi. Kuto kungamba tuyongeze omuliro. Kati mami yongeze omuliro. Peddemu. Ne kuyindi tutegeke. Naye kigenda kujja. Okusooka Dawuno gwe twali twesize Kaluwa. Olwedda Dawuno yabadde w'amaanyi ne kanso waffe. Ono abadde w'amaanyi Devi gw'olaba ono. Devi kigenze kitya? Kyekiganja. Basajja balesa abacumba. Abaina ekyolwaleero. Tusiibye. Oba nti omupiira mwida gukyanga abasadde abakaire bawunge ayenjira okuwona ng'abasadde abakaire n'abali bawunze. Omulundi ogusooka. Wani mami olunaku lwa Easter Monday mubadde mupiira yadde bakubye kibi nnyo. Tunyoledde ffe nga SB4 Media tunyoledde naawe. Abantu baagaliza okutuuka ku lunaku nga luno. Banendu baagaliza ebbanga libadde ddene nnyo emyaka 2 ng'abantu bali mu mbeera etali yakweyagala. Bambi Mukama mulungi. Issa eno ndooza yesoose okweyagaza ku bantu okufuluma mu mayumba n'ebivula okukola. So mbaagaliza Issa ennungi, Issa Monday ennungi, mbaagaliza ennaku esigadde ennungi, abasiraamu mugenda mu Idi tubaagaliza Idi ennungi. Tusuubira okuba nga enteekateeka bwe naye baddewo tujja kuddaano kubanga jjukira ffe tubadde first. Abasajja be tusamba nabo omupiira basambidde emyaka 2. Okwekwasa. Oli n'ono. Olweri. Samami wotuvano tuddawa. Tugenda ku Fasote tulinawo Lwasamiti. Najavani Luzinda. Bwe tuli Sinyi Kasamba okuyingira then tweyagale mpaka nkya. Obulamu basobo ne bannyabo olwaliro gwe kyoli olwaliro. Oba oyidde kagaati, oba oyidde kandazi, oba oyidde kakikeekako. So tulina okubeera byebitegesa ebintu okweyagala okuddamu amaanyi. So mwenna Fasote matu. Okay, twayanziza. Kyani yakuyise? Nze ng'oli wenginga. Okunyiriza. Alize. Ndikubye ebitumbu. Yidi tunawo mupiira ngenda kuba omulala. Then in fact nsuubira okuba ngenda kuteekawo n'ettiimu y'abakyala nga ffe bamodo. So ogw'okuyidi ngenda kubeeramu. Ngenda tukira
no gaba bikopo wali nese wali okugaba ebirabo nekigenda kunnuma okugaba ekikopo nga kusigwa kitutte okay ompira kwa yidi gwo ninganga alabye ne muzee ageze yasa musajja wa abuse mwe ebuka bili okune kwekaka wanye no mpira okay SB4 Media Tuggussa Enssonga tuli Matugga wabaddeyo omupiira wakati yali kwa timu ya First Hotel nga no timu ya mama waffe omulungi Mama Fina wamu ne timu eyo ku kitundu guwedde 2-0 ngara timu ya First Hotel Bagyikubye goal 2-0 simanyi singafe tuwangudde naye tubadde Easter camp gwona wenna nga oli eyo Easter okicelebratinze otya Easter ekugendedde etya twatamaze emyaka 2 nga tetuselebratinga Easter naye nga olunaku olwaleero abantu basanyufu era nga Easter Monday abantu baselebrate mami wuli ali kubuuza ku bantu b'empolampola naye nga bamaze emyaka 2 tuselebratinga Easter bwe gy'oli Easter ogiselebratinze otya olunaku lwaleero ebivulu bingi nnyo naye nga tukubiriza wenna nga oli eyo ng'okyakala n'obwegendereza bannange twekuume ate tuleme kusanyuka nnyo tulerabire obulamu ng'omuvubuka nga oli eyo yambala akapiira oba tosobodde kukambala weekebeze tukuume obulamu bwaffe nga tuselebratinga yes ebivulu bibadde byabula nga ebikujjuko bibadde byakomekkerezebwa naye nga twekume twagale obulamu ng'abavubuka badde nga abavubuka nti tuselebratinga tweyagala twekulisaako ennaku naye bajjukire okukuuma obulamu kyekikulu kubanga nze ina abaana be nakula nabo nga twakavubuka abaana abawala bonna baafa in fact ndowooza ndiwo omu naye abaana abawala bagayalira obulamu bwabwe n'abavubuka bwe twakulanga nabo baavaawo okuuma obulamu kintu kikulu nnyo olunaku lwaleero ebivulu bingi nnyo tweyagale naye weekuuma ani we gw'osinkanye ku mupiira olwaleero akutwala ani we gw'osinkanye ku First Hotel akutwala twegendereze okwegendereza kujja tuwa ekyokuyiga kubanga buli omu alina tageti lwakyayagala munne omusajja ajja kujja kulonda ekkubo gw'osubire nti gwe kirooto kye naye ng'eri alinayo mukyala we okirakozesa kwetaasa oba nkiyite ntya kwesanyusa asobola okukwata ekikajja ekiwoomerera n'akirya n'ekisigo n'akirako bwe tuli bwetyo so tulina okwekuuma mama waffe nga wakugambye gwe wenna ali eyo tugenda gaba kikopo era okay ate naye music tugenda gaba kikopo mwebale kujja abatono abakumidde enkumi eno ebadde nyingi twede subira kuweza abantu wadde 10 naye mwekubireko mu ngalo mwezi kitegeeza mwagala ekitone ky'omupiira ate era muzizaamu amaanyi okukasa tiwebyalone n'omupiira mujja kuwaamu ate era mumpadde essanyu okulaga nti mujja kukkiriza otuwa abaana bammwe otwegattako okuza ebitone byabwe mwebale nnyo basebo ne banyabo okubayigga abaangi gwemanyiga mamafiina ate era ndi omu ku badirekita ba First Hotel Matugga wano Kirwanira fe abateekawo hoteri eyo olw'obumu si kuteekawo hoteri competition no okuteekawo enkulaakulana ku byalo okujjumbira enteekateeka z'ebyalo n'enteekateeka za gavumenti ebintu byebimu ebiyinza okujja abavubuka abato okwekulaakulanya n'okuba nti tebeeyira byakiyayo ennyo bwe twateekawo First Hotel twatandika okunoonya kiki bwe tuyinza okujja abavubuka okwegattako n'enkulaakulanya omwana wange nangamba ekisinga obukulu ndowooza kati tutatulola yenna bebaana abavubuka abato abazanyi b'emipiira abakulaakulanya n'abawala abato abamanyi okubaka n'abamanyi okusamba kyekino kitutuwa olwaleero mukuli mu ngalo tubaddewo ebbanga ddene situukirayo nga bwe bali banyaffe babadde bakiddukanya bambi bebale nnyo webalina eddala babadde bakitwala mu maaso ti woteeri zikola kompitisoni ne woteeri naye bwe twakitandika ekintu kino
twakitandika tugamba nti bamemba ba first vote batunge abakozi ba first vote batunge ne bamemba ba first vote. Ekintu kyagaziwa nekisinga mukimanyidde ne tugamba oke kale tukikubanye bwe kyefuula bwekiti ne wasangibwawo bakawuka bamuzeeyi n'atalekwa ne bagamba tyaa fenna fe twagala kwenyigiramu bapentakoni bano nembuuza pentakoni era nze mu kisaawe kino nga simuyitira pentakoni naye ekozereko nokusinga
Ale makula. Exactly.